buzibu tulina abayimbi ennaku zino abato butawa abakulu baabwe ebitiibwa. Buli lw'obeerawo nga towa mukulu wo kitiibwa, ekyo kikwambula obuyinza, amaanyi na busobozi bonna bw'okola ki bw'oba oyina. Bulungi bwe agenda kujja buzi ku stage ng'ayambadde bulungi enkunamyo. Ffe tuwage tugambe yoyo waffe. Kati wano basigadde batukuba oluyimba nga ffe tuwagira buwagizi. Batukuba oluyimba tukuwagira buwagizi. Tuwagira bakuba. Twakowagira abantu abakakati wano omukyala bambi akaddiye emyaka gye takyasobola na kwambala bummini. Oyo gundi Sindi akaddiye. Ne bato baffe muyigo tuwa ebitiibwa, ffe tuba twatandika ebintu. Kati kwanga ova buto ng'ogamba nze njagala nfaanane gundi, ate bw'omutuuka kate n'oyagala ozalawe. Muzeeyi yaluwadde ekisaawe, Sheebah tadduke. Taddamu kye yakola luli nga tuli mu conference. Sheebah yalaga obutiitiizi n'empisa yasiiwuukamuko katono, oba bwali busungu oba ki. Naye nze mbadde musaba saagala akola ebyaba Good Life na Bebe Cool. Amanya gange nze Hadijake, promoter ow'Ewakiseka atambuza abayimbi ab'Ewakiseka, oba MC ow'Ewakiseka omukyala. Esebo bato y'abayimbi eriwo etambula ennaku zino ogimanyiiko Sheebah ne Sindi? Bato eyo ngiwulira, ngimanyi era. Esebo mukulaba gwanaasinga ku bombi? Ku bombi eyandisinze yandibadde Sheebah. Naye obuzibu tulina abayimbi ennaku zino abato butawa abakulu baabwe ebitiibwa. Buli lw'obeerawo nga towa mukulu wo kitiibwa, ekyo kikwambula obuyinza, amaanyi na busobozi bonna bw'okola ki bw'oba oyina. So ekyo Sheebah yandibadde wakabi, naye olw'okuba nti obuyaye bulungi ffenna tubukola, naye ate obususse ennyo buba tebukola ki tebunyuma. So ekyo ngamba abayimbi abato bonna bayiga okuwa bayimbi bakulu baabwe ebitiibwa. Ng'omusajja omulala eyalumba watalina kulumba, sijja kuyingirayo nnyo, yeetegedde omusajja oyo, era nze nali omu ku baali balina omuyisizaamu muno eggaali mu katale natansangawo. Naye nga ekintu ekyo eky'obutawa abakulu baffe ebitiibwa, amalala gakulembera kigo. Nze bwentyo bwe nandi wadde like abayimbi bonna abato advise. Sindi eno, Sheebah eno. Amazima gali nti nze ngenda kubeera tiimu Sindi. Lwaki ngenda beera tiimu Sindi? Tukooye nnyo abayimbi abato abo okuyisanga mu bakulu baffe ki bakulu baabwe ebitiibwa. Nange ndi wano ndi MC. Nze natandika emizindalo ew'Kisekeera, naye nange nfuna bato bweziti abaana abakatandika baagala ate balage nti gwe oli wa wansi ate nga gwe otandise eki ekintu ekyo. Nkutidde tekitandikidde ku abo, kirudde nga kize kikola ki kitambula. Ne bato baffe muyigo tuwa ebitiibwa, ffe tuba twatandika ebintu. Kati kwanga ova buto ng'ogamba nze njagala nfaanane gundi, ate bw'omutuuka kate n'oyagala ozalawe. Bakendeeze zalawo amalala mabi. Nze kye nandyogedde nga Hadija ow'Ewakiseka. Nina okuzimbamu kuba nina ttiimu gye mpagira ate y'amaanyi nnyo. Temutandikira mu giyo magina emyaka egyaffe. Kale manya mpitibwa Colin windscreen repair nga nkola ndabirwamu za mmotoka wano mu katale k'Ewakiseka. Era ndi musajja mudigize era yakoowa ennaku. Bato njiwulira era ngyerinze. Yerinze. Nandibadde nnyo ewa Sindi naye Sindi ebiseera ebisinga omuntu otuuka ekiseera n'okula emyaka ne gitakusobozesa ffe bawagizi b'okuwagira. Mulimu emyaka gy'otuukamu ng'emyaka giri emikadde tetukyagiwagira. Kati nze tosobola kunsanga ngenze mu kadongo kamu. Kakubye nnyo. Kadongo kamu basikyasobola mugenda. Kasi omukazi oyambala ku stage n'oba nga tonnyumidde bulungi. N'amaanyi mba sirina. N'akaana kano. Kana ka Sheebah. Butuufu otunuulira ekisambi ky'omwana. N'omutunuulira bw'oti. Nawankubadde tasobodde kusemberera.
naye noba ng'oli mumativu ne sente zene wayimba ennyimba 2 ffe tetufudde ennyimba zaffe entono naye tugenda muwagira olw'enfaanana ye olw'obulungi bwe agenda kujja buzi ku stage ng'ayambadde bulungi enkunamyo ffe tuwage tugambe yoyo waffe kati ono basigadde batukuba oluyimba nga ffe tuwagira buwagizi batukuba oluyimba tukuwagira buwagizi tuwagira abakuba twakowagira abantu abaka kati ono omukyala bambi akaddiye emyaka gye takyasobola kwambala bumini oyo gundi sindi akaddiye takyasobola kwambala nkunamyo wakati azadde ku baana akuze bino ebintu yandisoose n'abireka n'obireka waffe abavubuka twagala nnyo tukunamira nze njja mu kivulu nga tonkunamiddeemu nsaba naye n'agamba owaaye kalage abannansi nti yasobola agende mu kadongo kamu ani agimusibyeko Sheebah yandigenze ne Spice Diana oba maama Nandujja ne babeera eyo kino ekintu bakireke temunatandika mugamba mutya basebo obulamu bugamba ki mulamu akigwe mutambudde nagwo tegwa emanyine ennaku katugende neeyo ekivulu kyaddi EKOLOLO muzeeyi yaluwadde ekisaawe Sheebah tadduke tadde mu kye yakola luli nga tuli mu conference Sheebah yalaga obutiitiizi n'empisa yasiiwuukamuko katono oba bwali busungu oba ki naye nze mbadde musaba saagala akola ebya good life na bebe cool omwana agenda mukuba lukoba ku lukoba yayita awo ate nze ndera katugende ne Queen tube ne maama katugende maama Sindi tujja kubaawo buli kimu tujja kiwuliriza wagenda kubaawo agenda oggwa n'agenda okubbulukuka ate era gana amazina yasini tujja kumuwa Sheebah tujja muwa respect mwekyo naye kunaba kuyimba oli mukulu we amulamu ekitiibwa ati awo n'abalala bali bajuliana style yaabwe ne Sindi naye agira abeera mu kategole eyiye byebyange